abaami abakyala babatulugunya n'okusinga nga bwe kyali kirowoozebwa. Wawulidde Professor Katerega wa Kampala University omusajja ng'alaga omutwe natulidde omutwe nga gulimu biringa enkovukovu naye nga wo n'agumye banna nzawo sigumira ate omanye omusajja kizibu okuvaayo n'ogaba ne banzitira munju. Professor Katerega mukazi amutta toyinza kuddira milioni 10 era abadde ndowooza byakusaaga nabadde sikikiriza nti ddala bazifunye. Wase Ennyonyi bwe yayogedde nendowooza nti oba Ssenyonyi naye ayogera bwogezi tanaba kumanya kiki ekitambula naye nagenza ate era munnange ne speaker Tayebwa neyekazakaza nti ebyo tentunaba kubitegeera era sibimanyiko naye neyekazakaza naye nagenza okuwulira ng'ate president avaayo awo namanyi negakuggwa ng'alagira ddala nti yazibawadde jukira ate yo manyi tasaagasaaga nebuuza eggwanga liragawa eyo si corruption of the highest order eyo corruption. Lubalusewa TV mazima ku mazima. Matuga Estates Properties natera tukutuusizaako plots ku bei rahisi ddala okuviira ddala ku milioni 4. Matuga kasaalirwe tulina estate yaffe empya gye tuguddewo ya milioni 4 futi 25 kwana ziri kumpi n'ekkubo access road weziri so osobola okujja n'okukulambuza n'osobola okuba nga weewangulira plots zino futi 25 kwana ku milioni 4. Tulina ne estate yaffe nayo ng'eri Matuga kasaalirwe eno nga futi 25 kwana ya milioni 6 wabula ng'eno eri ku kkubo ddala evira ddala ku kkubo ddala erive Matuga okudde kasaalirwe so nayo mujeyune tubeere nga tugibatuusaako. Tusazeewo okubawa ofa eno olw'omwaka omupya ogutandika ne tugamba katubayiwemu ate ebipya ku bei rahisi futi 25 kwana tulinayo ey'emilioni 4 ne tubeerawo ne futi 25 kwana ey'emilioni 6 kisinzira wawo oyagadde na buwanvu ki bwoba oyagala. Tulina ne estate yaffe empya eri Matuga Sanga nga wakava mu tawuni y'Essanga ng'odde Gombe ku luguudo oluva Matuga okudde Semuto eno kumpi eri ku kkubaawo mita nga 2 byokka okuva ku kkubo futi 5 ku 100 ya milioni 27 eno ya kyapa olumala okusasula ogenda n'ekyapa kyo mu ngalo so mutwe yino tubeere nga tubatuusaako ebyakabi ffe ba Matuga Estates Properties. Lubalusewa TV mazima ku mazima. Okay, tukwebaza gwe wenna gy'osinziira okuba nti otugoberera ku Lubalusewa TV. Lubalusewa TV tuli ku mikutu mingatta abantu okuli ogwa YouTube, Facebook, sako ne TikTok. Tubebaza akaseera ke mutuwa ne kadata kamwe ne muga nti katugoberera Lubalusewa tusobole okulaba ate biki ebitambula mu ggwanga wamu n'ensi z'ebweru. Ajje Samuel Gemanya program nsonga ku nsonga nate nkomyewo ne Reverend n'omusumba Benson Musamali olunaku olwaleero nate tubale tubulanganyeemuuko ne tugenda kuba tuwayamu kamu bubiri tulaba ate biki ebitambudde mu ggwanga. Ayina naye nga ye omusumba ebimunyiga naye nga ku Lubalusewa ayina okuba nga ate abitegereza eggwanga. Tumuwe producer mumpe asobole tubuuzaako ate atusabire nako tusobole okuba ensimbi ennaku zino zimbuzeeko nnyo musumba neetaagamu ku ssaala tusanyusa okulaana ate musumba kale ssebo Lubalusewa TV n'abalabi baffe aba Lubalusewa ssebo mukulu Samwi ne ttiimu yonna tusanyuse nnyo okubalaba. Amiina. Tubale tubulanganye nnyo ankulengerako bulengezi twagala okwebaza Katonda tukyaliwo era tuweereza ekkanisa n'okusingira ddala eggwanga lyaffe. Katonda waffe twagala okwebaza kubanga otuyise nate mu kuweereza buli omu wamu obuweereza bwe. Kale njagala kwebaza bannaffe aba TV eno ya Lubalusewa
babeera nga batuweereza Katonda waffe obawa amaanyi obasobozese wakati mu kusoomoozebwa kwonna basobole okutuusa ku bantu ebyetaagisa okumanya n'okutegeera okuyigiriza byonna bye bayigiriza ku mikutu gino byeyongere okuyimusa emyoyo n'emibiri gy'abantu tukwebaza kubanga wuno otusembeza mu kiseera ekyamazuukira olunaku lw'enkya nga tugenda mu olunaku olw'okujjukira Mukama waffe ng'ateekebwa ku musalaba kale nno ng'abakristaayo tuyigirize okumanya ekyaleeta Yesu ku nkomerero tweyongere okuweereza mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amin. Awo wennyini essala wetambulidde. Yes. Tugenda mu enkya si ye Good Friday. Enkya Good Friday. Tuddeko olw'omukaaga Easter Sunday ne Easter Monday. Easter Monday. Waliyo abasiraamu nga bali eyo nga ku yidi yaabwe tebaatuwa ffe tunaabawa ku mmere yaffe. Ate nno ekikwewuunyisa be basooka okola ki okulya kubanga ente zonna ze tulya twabawa omukisa be bazisala akati ffe nga tetunalya bo baba baalidde dda wabula baba baalidde dda era basanyukira nnyo ennaku zaffe. Nina producer wange oyo kati yeesunze dda okujja naye leero alimba mu luli saamulaba. Tujja kumwaniriza wano ewaffe ssebo jangu producer ffe tukwaniriza. Okay, Musumba. Ebitambula mu ggwanga. Tulina embeera egunjiddwawo nti abafumbo oba domestic violence ajjudde nnyo mu ggwanga olw'ensonga nti abasajja beekengedde nnyo abakyala ennaku zino nti DNA fuuse DNA. Abamu batuuse nti kati n'abaana abamu battibwa lwakuba nti omuzadde ategedde nti oba omuzadde omukyala ategedde nti omwami agenda kukebeza mwana. Advice ki nakyakuyiga ki kye tuyinza okulabira mu mbeera eno? Sebo nze ng'omulwanizi w'eddembe ly'obuntu ekyo actually kigwa mu area yange. Kituufu. Eddembe ly'obuntu likyoboddwa mu angles zonna. Bonna akyetegereza bw'otandikira mu maka eddembe ly'obuntu lityoboddwa nnyo. Abantu abamu basirise buki busirisi naye nga bye bayitamu bizibu ddala. Bizibu ddala osanga amaka agamu ng'abaana be batulugunyizibwa. Taata ne maama beegase batulugunya abaki abaana nga n'abaana teboogera. Era waliwo incidence emu gye nalaba nga omusajja yatulugunya omukyala abakyala buli mukyala ajja mu maka amutulugunya. Abakyala abo bagenda abakyala babiri ne balekawo abaana babiri abawala naye abaana abawala bano babiri nga taata waabwe abatulugunya abakozesa buli lunaku. Bwe munaayogera mujja kulaba baana be bazaala naye abayita ekiro nti mujje mukole emirimu maama wamwe gyataagira ki gyamulema gyataamaliriza. Kati eddembe ly'abaana nga lityoboddwa mu ngeri ng'eyo n'abalala babamma emmere abalala babookya babakuba. Kati ate bw'odde eno ku bafumba ababiri kisuse ate bwe kiyingiddemu n'ebigambo bya ssente n'ebigambo bya DNA it is growing more worse. Kubanga eddembe lityoboddwa mu ngeri nti abakyala bangi bali kutulugunya abaami. Abaami kati babatulugunya nnyo. Kati bwe weetegereza ennyo abaami abakyala babatulugunya n'okusinga nga bwe kyali kirowoozebwa. Wawulidde Professor Katerega wa Kampala University omusajja ng'alaga omutwe natulidde omutwe nga gulimu biringa enkovukovu naye nga wo n'agumye agumye banna
Nzawo sigumira. Ate omanyi omusajja kizibu okuvaayo. N'ogaba ne banzitira munju. Professor Katerega omukazi amutta. Omukazi amutta. Banga bamanyi no tuyimbira obuyimba. Oba oli awo otudde n'ateekamu akayimba atufudde. Omusajja yayogedde ng'omukazi yakuba omusajja. Ayinza okuba amuleetera n'abantu nabo ne bawongera okumukola ki kumutulugunya oba sina kindi ne bamukwata ye n'akuba kankikube kino ekizeeyi kino. Kati challenge esinza okubeerawo kwe kubeera nti egg cup nene abasajja bangi abakulu bawasiza abawala abato. Kati abawala abato bano misioni yaabwe kukola sente. Goyinza okulowooza nti yazze era luusi bajja ne tubabuulirira ne bagenda bajjula ne bakomawo ne tubagatta mu kyaki ne bakuba ebirayiro naye ng'omukyala kyabala nsimbi sente ate era basinga kuganza bamaanyi ababuze. Era gwe genda okole statistics obuze abawala ku musajja omukadde n'omuvubuka oyagala kufumbirwani ajja kugamba mukadde. Omubuuza lwaki? Omukadde alina sente. Kyokubiri omukadde ajja kufa mangu. Tusobole okweza obugagga obwo. Kakati n'ekyokusatu abakadde tebalina gaamu wa sente. Tebalina masanda. Obuvubuka oba okyakola nnyo. Obuvubuka katunulira ate kalina bangi. Naye omukadde ajja kubeera kasi omuwa ebyokulya ng'akuteera sente. Kakati abasajja batulugunyizibwa nnyo. Waliwo bwa mwaka ki? There is a year, some 5 years back. Bafulumya statistics eraga nti abasajja abakyala abasoga batulugunya nnyo abasajja. Be basinze okutulugunya abasajja. Eno mu Busoga ewaffe. Busoga. Abo netteke bazikuba mbalaba bali fiiti. Kakati Agrivac nja kutandikawo program ey'okulaga abasajja engeri gye batulugunyizibwamu. Abasajja bangi bafudde mu bintu eby'olusaago. Omusajja batulugunyizibwa n'okutuusa okuttibwa. Njagala otunule Katanga aliwa. Ne keesi ya Katanga yiyo egenda mu maaso. Naye omusajja yattibwa. Naye suspects abakulu mukyala n'abaki n'abaana. Ne kazini naye yattibwa. Ne kazini naye yattibwa. Mukyala. Era yamuta yali mukyala. Dralu. Ali luddawa. Naye mu yamuta lwa byabufuzi. Yali musindike. Mbu. Waliwo n'omusajja omulala. Kirumira. Kirumira kyo. Kirumira yali mukulisaayo waffe baali bamuyitaani. Omwami oyo yatomerwa bamutomeza emmoroka. Namutomeza emmoroka. Yali mbagagga. Mugagga nnyo. Yali omu mbagagga. Bamutomeza mukyala yakola olukwe ne sister we ne bamutomeza emmoroka. Era keesi nayo oba ekyali mu kooti oba yafa simanyi. Naye ndowooza omukyala baamuta. Awoza ava bweru. Ezo zonna cases of violence. Kakati ebyo bitono ebirabikako naye ebisinga obungi abasajja bangi bafa bufi nga basirika busirisi. Abakyala babakuba emiggo ne babasiba n'emiguwa ku bitanda. Batandise n'okubasibira mu nnyumba. Waliwo bwe nalaba. Oba musumba kiva ku kino nti mubamaamisa nnyo mami na kati okke. Ebyo nabyo mwebiri naye. Nkugambye bw'ola okuba abagoba ssente. Tayagala obeere n'obulamu obuwangazi. Ayagala ofe mangu. Bakyava kuteekamu torch and mistreatment. Tocho eyo kayo ejja kuleetera okuggwamu amaanyi n'okulabika ng'ogenda okola ki? Kubanga ajja kussaako akazito. Ng'olaba n'essente ezizo zennyini. Ono omwami wa Kampala University, Professor Katerega, yagambye omukyala ayagala kubba ebintu bye. Bye yakolerera. Era byaliko byagoba.
You can imagine. Musumba abaami b'ennaku zino olaba nti edda abakitaffe nga bw'aba agenda kujjawo oba TV ng'eyalina gy'aleeta endala nga teyeetaaga ate kuyigaira n'abaami b'ennaku zino ne bw'omugaa neiba nsaba kulima otyaga mami tajja kukkiriza mami alaba kazannyo ate kakati kubuulidde kati sireeti eri awaka omwami talina buyinza bujjawo kintu kyonna. Waliwo abakyala oluusi bwe bakula lwazadde n'abaana bw'alaba nga taakusobole yeegatta n'abaana be. Abaana ne bakuvaamu gwe taata maama, abaana ne bakutimpula emiggo nga gwe obasomesezza igwe abaana. Waliwo musajja yali muwandiisi wa katabo omu yali abeera awo nga ku kakomera bayitawo ku kakomera awo ku lw'ekasangati nga wakava ku mbuzi n'oyambuka waggulu. Naye omusajja yali alina amaka emasuuliita eyo. Omusajja ono omukazi yali amutulugunya naye yalaba nga ekyokumutulugunya kiremeddwa okumuggyawo. Kye yakola n'akipanga n'abaana. Abaana abamu nga baasoma bali bweru ne bava ow'ebweru n'avaayo ne begatta n'abaakuno. Omulenzi omu n'abawala bameka babiri ne bagenda kitaabwe eri bamusanga eri mu nnimiro emasuuliita. Bamuga taata tuze okulabako era tuze kiki tugenda kulya ki tugenda kunywa ki abatemedde enkota z'ettokaawo abawadde musanyufu nga lowooza bazze lwabya muki mirembe nga bakola ki nga bagira nga bakola ki nga abatereddewo amatooke nga bamwe taata naye sooka ojje nga taata ajja. Taata bwe yajja nga bamuggalira mu nnyumba nga batandika okuba nga bagunda taata amina abaana neki ne gundi ne maama balabange taata yali akaddiye talinamu taata mbu taata abaloga kakati bakuba bano omuwala ow'ebweru bwe yalabanga kye bakuba tekigenda naga mumumpenze mumalirize nakuba ku mutwe akwata ekiggo ku mutwe taata nagwali n'asambagala n'afa. tebabakwata era bakwata omulambo ne bakusonseka mu mmoroka wansi ne bavuga ne baleetaawo ekasangati. Baali bazimba dda septic tank ne basuula omwo bagaye nti yagudde mu septic simanyi baayagala kukweka. Basuula omwo ne bayiwako n'amafuta ne bakola ki ne bakwata septic tank ne bagibiika bwe bagibiika ne badda mu bulamu bwabwe bulijjo ne bafumba emmere ne balya. Kakati ennaku zigenderera taata musajja ono yalagawo eno taliyo neno taliyo. Omuwala ow'ebweru olwamala ekyo ye n'alinnya ennyonyi n'akola ki n'agenda kiwedde. Kakati ekiseera kituuka nga banoonya bajja nga basibira ku bano nga babakwata genda okukakkana nga boogera twamutta twamuzika mu ttanka era ne bamuzuula mu ttanka. Violation of human rights esusse kati ate mu baami abasajja abakulukulu esusse nnyo. Musumba awo wennyini nze mu myaka gyange gino emito ntandise okutya embaga otya kuba mugatta abantu naddala babalinamu kasente mu wiiki emu nga baga nti ate afunye akabenje ng'omukazi yakafuna empeta ekyo sikimanyi yinza okuba kabenje kuba ndaba abagagga abasinga abeera mirembe emirungi naye kasita bamugatta ne mukyala we. Kakati Uganda ezeemu ekizibu abantu omululu gwa ssente gubakoze eki gubasusse era mu kubasuusa batandise okukola ebintu by'otayinza kukkiriza. Era nga bwe nkugambye nti kakati violation eriwo mu maka mu bufumbo sente kyekireese obuzibu.
kuba mu mwakolamu ku mateeka nti omukyalo ow'empeta n'ebintu mubigabana. Si kubigabana byammwe. Si kubigabana. Biba byammwe. Biba byammwe mwembiriri. Omu ku bo bw'avaawo omulala atwale ekintu mu maaso. Kye twateesa. So ffe tetwagamba nti mugabane. Ate kati gavumenti ate yeereeseewo obuzibu obw'okwagala okukola ki? Okugabana. Okwagala okugabana. Naye ffe tugamba abantu bwe bafumbirigana obuzibu obuzzeewo mu bwafumbo. Osanga busanga omuwala ali wali atambula ng'ogankwagala. N'owasa n'otwaleka. Tomanyi na gy'ava, tomanyi ky'akola, tomanyi ky'ali. Gw'onoofuna oluusi omulabira mu kkubo. Kuba naye tayinza kujja wuwo nga takumanyi. Ng'olaba bulabi mu kkubo awo. Nga paka WhatsApp. Edda abantu bafumbirwaga batya. Edda abakyala baabalondanga mu maka. Ng'oluusi taata w'omulenzi. Oluusi n'ow'omuwala. Oluusi ne maama. Baabeeranga part of this program. Nga balabye omuwala wa gundi mulungi. Ne ba-initiatinga program eyo. Oluusi nga n'omulenzi tamanyi. Naye at the end of the day naye ne bakimuyingizaamu omulenzi n'akola ki? N'awasa omuwala. Ennaku zino omuntu asanga oli mu kkubo tamumanyi na mannya, tamumanyi na ggwanga lye, tamumanyi na wajja ava mudinka oba muki. Ka WhatsApp kajja twogereraawo. Kubanga alabye ekiwala kidduka nga ye Beyonce. Naye ng'eri eri ewaka. Kakati mu mwezi ogwo even tomumanyi na gy'ava. Okimanyi ekiriwo kati mu mbaga. Introduction ebeerawo mu hotel. Mu gardens. Senga abeera mugule. Bonna ababeera ku mukolo. Bonna bagule. Obuuza mukyalawo senga omumanyi kyasimumanyi. Kakati g'osuubira kiki after that? Tewali. Usuubira violation eriyo. Jeje emigo gyobono. Jeje emigo gy'onoosanga. Ate eddanga eggwanga oluusi amawanga abantu bakuwabula abazadde bakuwabula ti amunange towasa ggwanga bweriti towasa ggwanga bweriti naye betwabijjawo naye nga generally ekintu violation of human rights mu baamya mu bufumbo esusse ate mbadde nkubira ku side emu naye n'abasajja nabo ekibaleetedde okubwa nabo bwe buzibu. Omukyala bw'amala okubeera nga mufumbiriganya agenda okulaba ate olinayo omulala gwogira ki gwopepeya naye ng'agamba atya mwina nti omusajja aliwo okusajjalaata ebyo si bya bayibuli bya bayibuli wasoomu ebyo byammwe ebyo byampozi bana abasiraamu baga alina ki esooka ey'okubiri ey'okusatu n'ey'okuna naye abasiraamu ennaku zino abamu nabo batandise kubiyiga seriyo baden buzibu bwereere owasa abakazi abana kalinze musumba omukyalo mba mutadde waka muzimbidde amaka olowooza yeetaaga amaka goka kakati ebintu bye twalowoozanga edda ti omukyala yeetaaga maka na mmere nanva is beyond abasajja abamu babakuba lwa butaleka kameeza waka ezaaku kameeza tebazireka abasajja tebakyazireka ate ne bagenda mu butale ne bagula ennyaanya ne bagula obutungulu ne bagula amanda ng'omusajja yabigula n'aleeta kati mukyala abaana afissa ajja n'obuve ate abakyala bagawudda n'akaveera kati ati bwe bakyusa obuveera batambula nabo mu ngeri ngeyo n'ajja n'akaveera ogera otukka waka nga byaguze tebijja aleete bumukene aleese ebinyeebwa obumukene n'ebinyeebwa omukene bwa 5 n'ebinyeebwa bya 5 ati munange sente zakoze ki jabuze bwakakeerera yegwe ezizo zikubula buli lunaku mu lunaku mukene na biki nina mukwano gwange musumba ye yaŋŋamba bw'asoowaganamu ne mukyala we okumanya atya kye bayita omukyala
bwade yebaka eno ku kitanda mu mutwe agutadde agukyusa n'agussa eno anti omukyala bw'anyiga ekiro okukuba akuba ebigere alowooze nti yabadde yeebasa omutwe nga guli eno. Kakati nze nkugambye ebyokutulugunya abasajja bisusse. Waliwo omusajja ewaffe eyo gwe nalaba ye yasookanga okutulugunya omukazi naye namugamba kati nange kankwetegekere. Mukazi kyeyakola bagenda ne banywa ne batamiira. Bwe bamala okutamiira mukazi n'amusiba emiguwa ku kitanda. Naye awo naze nga nkyaliwo. Otamidde? N'amusiba emiguwa ku kitanda bulungi nnyo, emikono amagulu baasi n'akwata emigo. Yali yeevunise bw'ati n'akuba oyo yakuba oyo nga tati ali ayinza okufa kuba atamidde. Simanyi oba yali alowooza ekyokufa naye yakuba bukubi ng'ayagala naye amuwe disipulini n'amukuba tusalo yamulekaako nga ali mu kkoma n'atika ebibye n'agenda. Omukazi n'agenda? N'agenda. Ne Musumba abakyala butamatira. Omusajja okutta omukyala omugulidde emmotoka omuzimbidde ennyumba z'akamezi oziteekawo kiki ekirala kyaba ayagala bannaye ku muntu? Lwaki batondeka n'enfunayo? Kakati nkugambye nti abakyala gwe kyolowooza nti bino bye bimumala si bye bimumala. Abakyala baagala ku freedom okucakala. Kati waffe tulina kye tuyita waliwo kye bayita classical conditioning mu psychology. Tiwaliwo omuntu kyeyamanyirira ava mu buto abadde awuga, abadde agendako mu societies ndala, abadde agendako mu firimu, abadde agendako mu ndongo. Kati gwe owasiza njagala otunula omusajja ow'enkaaga ow'ensanvu owasiza omuwala owa myaka ameka 3 oba 25 wamusanze naawe mu ndongo. Kati gwe omusuubira kukola ki? Ne bw'omuwa emmoloka agenda kuddayo mu ndongo. Gwe omusajja myaka 6 empewo ejjabuza amaguma naganako okunnyogoga weetaaga kuba mu nju bakuwa kacyayi nga weebaka. Ono ye ayagala kyokka ye akuba kano agenda mu ndongo. Kati ate n'omugamba akotoka kuba goloza 21 puleba buyita bwa appetizer omugaa toteekamu buregingi buno tobuteekamu. Kiki kyanakukola? alina okukuba odde mulayini. Okay, abaleba Soa TV mwenna tulebaza gye musinzire okubanga mutulaba. Tuli ne Reverend Benson Musamali olunaku lwaleero. Reverend vade tuli awo palamenti ya Uganda ngegaba ne tusiime ku babaka baffe ebbanga ddene batuweereza. Babasiima ki? Kabasoka baba milioni 10 abamu bo baziganyi twabalabye abamu baziganyi. Ani yazibawadde? Nga palamenti jukira yayisa buli kimu yega kati tumuwe zino ono tumusime ibuye age tubasi. Parliament yabawadde oba waliwe yazibawadde? Wa parliament bulijjo bawase ezo omusaala babawe musaala babawa allowances waliwo transport allowance, medical allowance, ne special seating allowance. Ndoza yabasimye kutula ani yabawadde ezo? Oba kuno bateeseza bulungi. Kakati eggwanga liri bubi. Toyinza kuddira milioni 10 era abadde ndowooza byakusaaga. Parliament nabadde sikikiriza nti ddala bazifunye. Wasenyonyi bwe yayogedde nendowooza nti oba Senyonyi naye ayogera bwogezi tanaba kumanya kiki ekitambula. Naye nagenza ate era munnange ne speaker Tayebwa neyekazakaza nti ebyo zentunaba kubitegeera era sibimanyiko naye neyekazakaza. Naye nagenza okuwulira ng'ate president avaayo awo namanyi negakuggwa ng'alagira ddala nti yazibawadde. jukira ate yo manyi tasaagasaaga. Nebuuza eggwanga liragawa? Eyo si corruption of the highest order. Eyo corruption. Baba waku sent classified gundi classified budget.
ndoza kati olaba eggwanga buli tambula obubi. Classified budget egenda mu State House eyisibwa Parliament. Bwegenda mu State House ebe egenda kuyamba ku mirimu gya State House. Bwebanga zisukiridde obungi omwaka ne guggwako bazikomyawo muki mu ggwanika. Era kyembala ngenda okubuuza balema nti sente zasusseewo kati bagamba tugenda kugenda mu birala. Sente zino eziweebwa ba MP zaabaweereddwa nga balinayo nawulidde simanyi bagiyise bonanza yaki. Naye kwegamba nze ndabanga President yajja okulwanyisa enguzi ate yali enguzi. Ayinza okuba nti nalabako mu nsi emu nti olwo President bali bagenda mu kalulu kati n'agamba nnyinza okuyitamu nnyinza obutayitamu kati zino ssente saagagenda na ssente za ggwanga kaziddize ku bantu. Zize. Is it his money? President sente zakozesa wano zize jajjajjawe. President n'omutemu ogwo bazikolanga famire ne bazituleetera mu ggwanika ly'eggwanga nti ziyambe bw'oba oyagala kugabirako ba MP ng'obagabira. This is real corruption. President eyajjanga alwanyisa enguzi and is now fighting for corruption. You know the difference? Fighting corruption is different from fighting for corruption. N'oluzungu luyinza obutategeerekeka. Okulwanyisa enguzi kyanjawulo n'okulwanirira enguzi. Kati President ali kulwanirira enguzi ebeewo. Enguzi eyo nguzi toto nguzi. Era simanyire ddala IGG yani Betikami alina okuyingira mu kino yali n'obusobozi obwo gwobadde omusindikayo kubanga kati njagala nkulage sente zino milioni 10 eggwanga lino teririna malwaliro, eggwanga lino teririna masomero, lirina naye agamu tegenda bakuggwa bugwe teririna. Bw'otunula kakati njagala bw'otunula mu ggwanga wano oyinza obusasanga buherese centers obusuuka mu 2 oba ne bwe bubaayo bulimu eddagala bo batuwandikira. Kakati buherese centers bwokka tebunaba kubuna eggwanga lino. Amasomero nalabyeyo abaana bali eyo basomera mu miti, essomero lyakamala myaka oba 3 basomera mu miti. Odiruta milioni 10 umanyinga milioni 10 zizimba a 5 classroom block kituufu milioni 10 ekizimbe tulina ekizimbe kitwakazimba wano ekya Sunday school kirimo rooms nga 2 naye sirowooza nti twawezeza milioni ezisuuka 2 tezinawera. Naye odira otya milioni 10 zizimba 5 classroom block obane okay katugambe nti bagizimbye eri so wonderful a 2 classroom block ebewedde. That is how many classroom blocks are those in the country. Bitano ba MP bali ameka bali mu lukaga bitano 29 nyeka tojeko nga okay kati jeko ensanvu eryaganye kati binamu meka binamu 5 450 classroom blocks bazilide mu lunaku lutya ngale president yazikola ki kati nguzi ki kyalwanyisa kino kiringa ng'ekyokubeebaza olw'ebigendererwa byabwe baagala kussaawo kooti y'amagye Mwanyi ne kooti y'amagye bagagiza baagala kugiza banoonya ali kufuba oba kooti y'amagye ayagala agende nayo wa muggulu nariŋŋamba eki omuntu bw'olwanirira ekintu abantu kye bagamba nti tekigasa kibeewo
lwaki sente zino bwe ziba nga ziri mu butuufu lwaki bazikima kiro tuba twalayo buvidiyo era nkugambye ne parliament bwe yatudde bagambye tebazimanyi bwe babanga tebazimanyi sente bazikimye ekiro naye omubaka n'agenda ekiro mu state house kati biki ebyabadde ku sente ezo ekiro nga bagenda ozinona kati sino si kuziteeka mu banka ate zino mbu zaade za kashi zabadde za kashi jangu ate omukulu yenyini yazibawa nga yatudde ekiro sente zino zirabe zitwale naye kino kyenjagala mukama waffe ekiro nga teyebaka abala akalulu 2026 temunvaamu naye muzeeyi asobola okudda agenda kudda gosuubira nti muzeeyi anaaleka eggwanga lino agenda nalyo we bazukulu be nze yansanga nazaalibwa agenda okuwamba eggwanga nga ni muzaale kati ffe abazaalidde mwe bazukulu be mmwe naye ate mwe mutugamba nti mufuna ku tulo ate tulokyedda temwafunanga tulo oyinza okwebaka tulo ku miliyoni 10 zino ze bagabawo obugabi when many people are languishing mu malwaliro temulimu wadde nezisikaani nezi x-ray temuli mu malwaliro x-ray tezirimu mu malwaliro ogende bombo wanola abantu nga basimbye line x-ray lyeki gende emulago naye basimba line for a scan for an x-ray naye ng'oli obulumi bumutta bamugamba omala genda mu scan omala genda mu x-ray agenza ali ne ku drip agenza ali ne ku oxygen ali ku oxygen amututte mu scan naye ng'alina okusimba line okufuna services ya scan naye tugaba bugabi miliyoni 10 are we serious eggwanga lino liragawa kati enkyoba okwata owa poliisi ng'alidde enguzi ya siringi omutwalo omukwata bamanyi n'abapoliisi n'omukwata nyonyo kati oyo owa poliisi okwatira waki gwagabe miliyoni 10 n'owa poliisi alidde omutwalo gumu mu kkubo awo ani eyandisinze okukwatibwa ate nno nga ye bazimuwa baagala ate bazimuwa baagala ego zigabye bano bananyinizo bawoloma naye oli azimuwa azijje mu nsawo ate reasoning ya president wa Uganda I don't know how sometimes president wa reasoning ogamba oti ati bo boogera ku sente zino bonga bajja bweru sente bazijja mu nsi yawa banupu bazijja mu nsi yawa bwe bagenda ebweru ne bafuna abaana ababawagira ne babawaayo ku sente oloba eyo ebanguzi enguzi is our money zetukunganya abantu bawo omusoro kwata sibawa amaduka kola ki kwata modoka kwa abantu ne bawo omusoro ne gujja mu government ne baguteeka mu ggwanika ne muddira sente ne mutandika okuzigaba bugabi bwe mutu saasira kweggwanga li omuntu ekyo okulwanyisa enguzi ate gwe kati afronting enguzi I think eggwanga liwaddemu ensa iweddemu completely era singanga ebadde ensi ndala ne bakizuula bwe omuntu alekulira ng'ani alekulira president ono waffe awolekulira ate kakati katiraba mu kifo ekyokuswala you give up that is too much eyo nguzi tugivumirira nese kuvumirira yenna era mu mazuukira gano tusaba abaweereza mwenna mu ggwanga muveeyo mwogerere muvumirire enguzi eweebwa government ng'eweebwa ba member of parliament mazuukira gano katonda atubeere tuzuukire wamu ne Kristo enguzi yesinza okuzza eggwanga lino emabega enguzi yesinza okutta ebintu byonna bye twandikoze mu ggwanga naye ate abagikulembera
abakulembera ensi ate bali enguzi kati ana anagirwanyisa ogamba otyo wa poliisi nti kwata oyo yalidde enguzi nalaba minister prime minister nga agenda alambula projects za government eyo mu local government bakwata ba engineers abalidde emitwalo 5 emitwalo 2 be balemesa programs za government atate kino all this billion makers zigenze Musumba kati bano aba opposition abasodo kwanga bazzayo ensi andi kati kiraga nti kati bano be bantu aberufu abalumirwa eggwanga twagala abantu abalumirwa eggwanga twagala abantu abasaasira eggwanga abasaasira abantu abanatusa social services ku ggwanga ebinnya mu Kampala biyitirivu tambula Kampala yenna ogyetooloole ebinnya biyitirivu abasomesa tebakyafuna misaala abasawo tebafuna misaala beekalakasa enkya naki n'eggulu n'ogenda mu ddwaliro omusawo n'agamba ne gloves zirina okukwata ku mulwadde sirina gloves sirina spirit sirina what you give out 100 million n'olwekyo bano n'abakyala baffe bagenda tetuguze bino bimama kiti ate tugula byaki ezo zonna sente weziri n'olwekyo bana abavudde bannaye abanupu tubeebaza mwabadde n'abalala all MPs abavuddeyo ne musayininga ekiwandiiko ne mulaga nti sente tetwazirya oba namwe abazirya nga namwe temwamanya babatwalirawo mu kikoosi ne muzifuna muzizeeyo it's not too late muzizeeyo mukwate obutitimbe bwabwe mubaswaze mugaa nti bazitwazi zino tuzikomezaawo tujja kuba waakalulu tujja kuba kubira campaign tuba waakalulu tujja kuba waakalulu ekisinga okunuma mu sente zino ti miliyoni 10 zino baziwadde omuntu ogwo omu kyokka nga PDM ye PDM bagiwa parish ebaki bagitabata mu Luganda omulumbuka mulamba bagwa miliyoni 10 n'olwokola babakyala bebepanga era okera n'otuna n'oganda kakati development ki zino ze tukola mu ggwanga ne bawa abakyala bali 3 babawadde miliyoni 10 mugiwadde omuluka mulimu ebyalo babimeka mulimu ebyalo bimeka okay katugaye mulimu ebyalo nga 10 kitegeeza buli kyalo mukiwadde miliyoni 10 mu ekyalo kirimu abantu bameka kirimu amaka ameka okay katugaye ndi mulimu amaka 10 kitegeeza buli maka mukawadde miliyoni 1 bagenda kwekulakola ndi miliyoni 1 yakwekulakola nebo bakuwadde nebo bakuwa miliyoni 10 nebo bakuwa miliyoni 10 zisobola okujjayo miliyoni 10 ogenda kupangisaako ogenda okukolera miliyoni 3 osigaza miliyoni meka 7 ka miliyoni 7 ogenda okugula byoteeka mu dduka nga tebirinawo eggwanga batugamba kulunda naye enkoko ziryanga empendule waliwo enkoko zino ze batuweereza enkoko erya netandika n'okukubojja naawe ate eddo kyenjagala akutegeeza omwavu tosobola kumuwa kulunda nkoko banaye ezo programs za gavumenti ze bateekawo ezimu teziyamba bantu enkoko omwavu talunda nkoko kituufu no poor person nze nyina enkoko 5 zoka ziyinza okulemesa ziriya bukiro bwange bwengula nejja nekusanga n'omugaati negubojja negutwala enkoko 5 ziri emmere gwe gyoliisa famire week buli lunaku zirya sente gwe zotalya waka ate girina ka sipiidi awo kati eggwanga nze natuuka Musumba ku nkoko nga enkoko sipiidi gye ziriiramu kati nga wenfuniramuuko ne ng'akanjireke ng'erwaddemu n'ogaakanjireke sijja giwaddanga kuba ejja kundyako nnyo nze nunda nkoko naye bino byonna tebyandibadde bwe bityo naye olw'okuba nti emisolo emingi emisolo egisusse ne gavumenti tenamanya kiki kyeteekeddwa okukolera abantu it doesn't know what to plan for the people genda e Kenya they have a real systematic plan eri buli kiki mu buli kitundu era bonna agenda e Kenya ojja kusanga ebintu ebiri uniform for example Abanakenya ba planninga
tikana akatundu nibaganda akatundu kano kasobola okulima egundi greens ako ne bakateekamu kulima greens nyanya butungulu biki ebyo ebitwala kugende ne bagenda bapima akatundu akana nti kano kalunda mbaata era ako kambata omugana nkagera abaze nogenda akatundu akala nti buno obutambuza ebigere dembe obona bonga bubeeraawo kakati ne baba nti so that they create market omuntu alima greens ajja kwetaaga embaata oba ajja kwetaaga enkoko oba ajja kwetaaga embizi therefore agenda ogigula eri nono yeetaaga greens agenda mugula eno so things get market olw'okuba nti weebiri mu area yes sir. Okay. Tubebaza mwenna abatugoberera ku Lubalusewa TV. Mwe bali kwanga muteekamu ensimbi Moshi Media ekwasaganya bya bifaananyi. Yes sir. Bakubireko basobola kubanga olina omukolo kwanjula musumba ne oba ne maasi yo ne noganti je munange basobola kujja ne bakwasaganya. Enamba zaabwe zitambula ku screen ye Moshi Media ekwasaganya buli kimu. Abagenda okwesimbawo mwenna 226 wesigise Moshi Media n'ekipande ekyo. Ate ekirala kye bayina nti bo ekipande ekyo bakulaga nti basobola okuba ekifaananyi ekirungi ate ne bamane bakutimbira n'ebipande ku ssente entono nnyo ddala. Musumba wangisewo engeri gye tubalanganye mawulire mangi agadde gatambula. Twalabako taata n'omwana ngaluwa okusika omuguwa tugaba nange kiki ekiri wano wakunga mu Nuupu Nyanzi Fred Nyanzi mutabani we ye president we Makerere kati ekifaananyi kyagenda ekijjanga omukulu atudde naye wano obviously ebyo kirina psychological impact nene mumanyi ebyakabeera ku Nyanzi temubimanyi Nyanzi bakamuwamba ne bamutulugunya to an extent kumpi okumutta eno system eriyo yekola ki ye yamuwamba era ye yamutulugunya simulonde gumu simulonde ebiri n'abalala bangi kati omwana bwafuuka guilty president ate ne yeeriranya ono balowooza nti bebaki bebalabe be musumba alowooza bulowooza alowooza si kulowooza bulowooza naye yakiyitamu nkugambye regime eriwo ebatulugunya kati gwe bw'olaba omukyala wo nga temukwatagana na mulirwanaawo n'olaba omukyala wo ng'ate ateetera na mulirwanaawo kiki kyokola oluba lutalo lwennyini kati this is what's happening ate ku mukyala kisukka kati n'omwana ono well ku ludda olumu oyinza okukisayansinga n'olaba nga omwana yali talina option kubanga yali afuuse guilty president nga of course omukulu bw'aba aze kwogera ne guild council obviously omwana alina okukola ki okubaawo naye ate ne kya identity eno ey'okweriranya omukulu kirina question marks kati musumba waliwo nze nyinamu omu yaŋŋambye nti bw'oba onooliraana omukulembeze w'eggwanga bakutegekera wiiki namba ne baga tebabyogera mukulembeze otuula bwoti obeera bwoti kyekisa omwana ono yali akimanyi for a week yayita mu process kitegeeza abadde ne communication n'omukulu kati ekyamugwako era tekyaggwawo it is true kiteeka okuba nti kyaggwawo bubwe kubanga nawulira n'omukulu oba agenda muwa sente oba yamuwa sente mwana nga yeyagala agenda kweyagala ate era naawe psychologically toyinza kukisobera nti ekyo ekyalabisaawo kiraga ebintu ebirala bingi emabega ebyayiseewo tolowooza nti Nyanzi ali kwajwinga bwerere this is an indicator
eraga nti behind the curtain there is a lot what has taken place. There is a lot that has taken place. And there is a lot that is ono kyayinza okubanga kyabala kuono buli omwana alina kyabala ku munne omwana alina kyabala nono omukulu alina kyakola ki kyabala. That means security yoli eba mu matiga kubanga omwana waki wa munju kituufu era omwana bw'abeera wa munju bw'abeera nga ow'omunju ate yaliraanya oli. That means information yonna ekukwatako abagirina kituufu. And that's why Nyanzi is very worried aba mutuufu kubanga aba amanyi nti ali worried kubanga omwana y'omu tojja kumugaana kudda waka. Ate onamugaana ogenda waka ojjawe Bobi Wine. Kati what does it mean? Nti mulina intelligence munju. Nina kamera. Simple summary. Nti omulabe wamwe munju ataddemu ki intelligence. Agenda okubabega nga temulina ne mu mukomya kamera nga wekalyawo nga buli ekigwawo kigenda direct. Human camera nga kalyawo. Nze nava ku nsimbi zikyusa. Ensimbi zikyusa omuntu. Ibo bagwe same ne bangala bakuwa obukadde bwa sente. Oyinza okukobawo wano. Bukadde nga bumeka. Ne bwa 10. Karage. Jukawo. 10. Ne bakwate ne mboroka. Adi zino zisibaji V8. Ngabo entambula bwe nkube ngombe. V8. Bakwate V8, bakwate milioni 10. Naye tozimanyi nti okyuka naye V8 gye bakuwadde mu mwezi gumu milioni 10 ziba ziweddewo. Kulebizibu byoyina. Ate olina okugitunda. Ate tolina gy'ogitunda. Bangeze motoka tebazitunda. Bazitunda naye ana anagigula. Ana anagigula eyo ewuta amafuta nga. Pozo bakuga kadi. Bali abazivuga bali ku kadi. Nga nawe ogyeteekamu. Kibale kisobo. Tozoba. Baabo nabo era zibalema. Era baba bateeka basinga ba honorable members be bazirina. Era kyobula buli kaseera bali baavu tebalina sente. Tebalina sente. Musumba. Banyise. Engeje tubulanganye bintu bingi ebadde bitambudde. Misinde saakulabe misinde gya Kabaka. Obaka jozi wali kali tekakutuuka. Ndi muwagizi nnyo obwa Kabaka. Wane mkyala wange Muganda wa Mamba yeddira Amamba yagabunga. Ngamwisi. Tuli bamaanyi nnyo. Naye emisinde ffe tusaba. Manyi mwe mwabalala muduka misinde. Ffe eno tulina party gye tuplayinga. Musabira Ssaabasajja. Ffe tusabira Ssaabasajja. Okubeerawo kwa Ssaabasajja ye saala gye tusaba. Ffe abasinga nga muli kudduka misinde. Ssaabasajja awezezza myaka 7. Sebo Ssaabasajja tukuyozaayoza. Okuweza emyaka 7. Egy'obuto. Ogunde. Bwekiri. Ayi beene. Tuwebaza Katonda olw'obukuumi. Kubanga kyamazima. Wabaddewo ebintu bingi awo nga bimusoomooza. Nolwekyo tulaba nga Ssaabasajja awezezza emyaka 10. Tuwebaza Mukama. 7. Amini 7. Ndowooza n'ekikumi ajja kugiweza. Olaba nkyogeddeko. Kakati ffe mu kanisa twali tusaba. Nga tusabira Ssaabasajja. Katonda amuwa amaanyi. Mu kusoomoozebwa kuno okuliwo. Asobole okukola ki? Okwaŋŋanga embeera. Era asobole okubeera nga atambula. Agenda mu maaso. Ng'afuga Obuganda. Era nga mulamu. Ate era nga talina kusoomoozebwa kwonna kumutuukako. Kati Ssaabasajja olunaku lwe yakuza kuba giri gyali misinde n'olunaku lwe yakuza amazaalibwa ge ag'emyaka 7 ate ne General Muhoozi lwe yali akuza agagenda emisinde era aba ne bayitamu awo bafulufiga emisinde tetugiraba abantu abo balina engeri gye bagendanga bagezaako okupingana na Ssaabasajja.
waliwo ebintu abantu bye balina okukkiriza tyoli ekitiibwa kyalina kizaale bano ebitiibwa ebyabwe bye balina babyetaddeko bweteesi byakweteekako bizaale ekitiibwa kya Ssaabasajja yazaalibwanga ng'alina ekitiibwa ekyo bano bazaaliddwa nga nze bwendi ne balyoka beetikka ebitiibwa bino nabeeranga wano nga nkyali muto nga President Museveni President Idi Amin Dada akeera ku makya nti ye kati yani Field Marshal nyota zimazeeyo zonna akeera nga yaloose ye Field Marshal yalotanga buloosi kati nabana abamu bandiroota buloosi kakati weebuuza okay kiki nnyo abamu kye bakoze okutuuka ku bitiibwa ebyo bakubye emundu nga bagikubira ani bagikubireeyo Somalia kakati simanyi ddala myaka gye oba gyegyo oba lwero olunaku naye balina ekigenderero ekikusike eri obwakabaka baagala kulaga nti nabo kwegamba they don't want tebaagala kukkiriza ti obwakabaka bwa Buganda we buli ate era nga bw'amaanyi oli yali ayagala ndowooza alowooze nti katemeko ekiwayi kyabaki ky'abantu abamu naye ate bambi nga tekisoboka tosobola ku kompitinga ne Ssaabasajja nze ndi mugisu naye obwakabaka bwa Buganda mbutya bw'amaanyi teriyo eggwanga mu Uganda eriri organizing obwakabaka bwa Buganda teriyo naffe abagisu tubakooneramu era naffe singa kyali ki twalibwa Abaganda obwakabaka bwa Buganda naye waffe bakabaka be tulirayo si be bali awo nti bali political bali political bateekawo olaba ebusoga wano tebateekawo bateeke entalo zibadde abebusoga bateekawo bateeke kyabazinga tolabye entalo ezibadde waawaawo bateekewo era bano kye batayagala kyekibeerawo Reverend eri gyova ogambyewa Mbale yewali embalu esewa ngogize egundi eyo njitira ddala embalu kasita bagambe tebakuba wadde akayiso akasannyalaza kati naye process eyo wagiyitamu nampeza emyaka 10 negiyitamu gwe tewadduka bagamba embalu eringa musoro gweno ogwali ogw'omutwe kasoweza emyaka 12 13 awo 14 naye kasowezaaga batandika okulaba nga disata era bakuwenja ne bwoweza 2 baga kati ono disata wambalu batandika okuwenja yonna gye bakusanga taata bazadde bo batebakuyambako ti bano omwana nge ate bakuyambako ki abazadde bo bebayinza okwo mukuyambako kwe kuwenja abazadde bo mwana bo kiba kisiraani nga tosaliddwa mwana yaleeta ekisiraani awaka tebannamusala aliriddawo ate nga omuto tebasala muto nga omukulu tanasalibwa so akulinya nezije Kampala bw'atasalibwa we bandibadde basalira bakyusaawo wakiri ono omuto ne bamusalira awalala kati bwenzuluko nezije Kampala era bakuwenjayo ne bw'olifuuka minisita bajja kuwenja ekiza baminisita baffe bonna basale ne bw'olifuuka munamagye oba olina emundu ezikwetoolodde nga muhoozi bafuna akawaatwa ne bakwata
bapima awatali mundu ne nkubye ekikalu kyange nga munsumulula gambe bakukwata ne bakusala olumala okusala bacacacaga bagenda ebbanja lyabwe oba olimaze naye kikudusa kiki kantu katono nnyo katono nnyo nga bwe weesala akambe ku mukono bwo toweesalangako waliwo obulumi butono nnyo obukasa ewantu awo kyobola bayitawo private okay musumba nga tuwumbawumba tugenda kuwumbawumba nekya tugenda kudde wano katono nnyo ewa Nyanzi Nyanzi ne mutabani we bamwita Kyakiiru bwera ejja okwesimba okuba guild president teyagira mu kaadi ya Nuupu wabula anti university yajjayo byagundi ebyebibiina yabijjawo yajjayo byabibiina ebya politics ow'ebibiina nga balaba bicreatinze chaos nene ku university weewaawo ebibiina bisobola okulaba ani ku university awo ayinza okwesimbawo naye tebabawa mandate nti mujja kuba campaign nga musinziira mu bibiina yes n'ekyo bw'aba yajja as an independent obadde olina kyogamba baya nti bw'aba yajja n'awangula eno kalatulwa kuba nti ondaze nti ate baali babijjeewo nti kibale kirina engeri gyekikosaamu Nuupu kuba omwana yajja baganze sajjira mu kibiina kyammwe tekirina bwe kikosa nze ndaba impact ya universities zino kuba guild councils tezirina bwe zikosa okay kirina engeri jasi gyekiraga nti n'abali eno nabo tebakkiriziganya na bano oba abali eno bangi nnyo okusingako bano naye kyekirina nnyo impact kubanga gundi eyo ebeera ya bbanga ki ekimu guild council mwaka gumu guba gumu yes kuba balonda candidate ng'ali mu second year tebalonda wa first year balonda candidate ng'ali mu second year kitegeeza abagenda kumalako second year ne balonda kakati na playing a third year oba second year third year mu makati awo ate ne bakola ki ebadamu ne balonda I think even within 1 year bajja kuba balonda guild council ndala yes tekirina nnyo nze sirikirabamu nnyo impact nayo chaoticness eri wano yabaddewo ekifaanana ekyo kyekiriko omwana yandibadde isolating himself with someone taata gwagamba nti is my enemy ekyo because omwana takula maka ga kitaawe bino ebyobufuzi biggwawo naye osigala waawa naye njagala olabe ekigenda okubakutula akantu katono nnyo kagenda kwonoona ligase y'omwana ne taata kagenda kwonoona relationship y'omwana nani ne taata kiringa ng'ebyobufuzi bino olaba abantu bangi ababadde mu byobufuzi abali obufumbo obufudde kituufu naye nga kakati baava ne mu byobufuzi naye obufumbo bwafa yina mukwano gwange yayita wagira NRM naye nga mukyala wa NRM n'agamba abantu bane mu nsaasi munondere mami naye nga temubala kibiina mubale muntu but at the end of the day era baawukana kasona abeera n'endowooza endala noona alina endowooza ki endala batukesya obufumbo ne bufa kati obufumbo bwe bufa kyukira obufumbo bufudde innocent people are affected abaana ate batwakana ka 226 bakaita vaawo mpitewo kano akajja kyekyo kyenyini kali mujja kubanga ne electoral commission yenyini aba NRM benyini bagiraze nti temuli yena ba NRM by the way balaze nti balina obululu milioni 2 mmeka naye mu kutunula gwe olaba nti pozi twalina eryakulira electoral commission bali bamuyitani Kigundu nona aliwo olaba nti aliwo omugumugumu ate ono temuli temuli complete kubanga ate ono nze ndabye loopholes nyingi zesaalabanga ku Kigundu unatidde nnyo ono oli ya playing safety smart emusumba ne bakuteekawo oyinza osalawo
Inze. N'olangirira. Inze. Bantekewo. Kiki sirina. Kiki sirina. I hold a bachelor's degree from Mukono University. Nasoma byabufuzi. Ngambaawo. Ate kakati kugambye nasoma ebyobufuzi ku O level. Ate na degree mu byeddiini. Na diploma mu bya guidance and counseling. Na certificates mu bitundu ebirala. Kakati ebyokulonda bino tebiri mu science. Science ali ludawa. Gotula okumeza gwe electoral chairman. Bali abakola bali mu field we bali ne bakola ne bakuwa wano report ewedde. Okuyimirira obuyimirizi wano n'osoma kikuzitowerera. Sadi nyina byenda mu film oyokulanga oli bamusozeemu bati awamuka langirira tulabe. Tekisoboka era tebasobola okuba amasasi. Tebasobola. It can't happen. Tebasobola. Bantu bali mirirwa olwemezo okukola amazima. Naye ono akoze circus etabanganawo. Itabanganawo. Nze nakirabidde wano mu kulonda kuno okweka wempe. Ate gundi yennyini kikoze obulungi. Nabo bennyini mubo banja abavuddeyo ne balaga nti bannange eyo kaadi gye twapuleyinga yali nkyamu. Kaadi ey'okuleeta amagye ne mukuba abantu on the first day ne candidate amaze okubeera ng'ayisibwa naye ne mukuba ne mukululira wansi ku ttaka. Ne muleeta emundu zirieza nagamba be abakama nemuga mumwe ababba obululu face to face. Yes, twali kutika hotela nemuga mumwe bennyini mwe ababba obululu. How you intimidate people who are going to vote? Mupime ekiseera ekyokulonda ne muleeta amagye ne muleeta ebimoroka bino bimamba ne mubisimba ku polling stations. Waliwo ebyetoololanga ate no mwana watu ate nga birimu amatala gakagatimisa watu batukanga bukanzi. Ebyo ebimotoka tebirina sasiri kuba wano. Bitono nnyo ebibeeramu amasasi agakuba wano. Mulimu obulabirwamu nga bwo mubeeramu abasirikale abasobola okuba. Naye ebisinga bino ebimundu ebiwanvu kubeera ebisozi. Kati babakanga ne babisibawo ne babisiba. Naye abantu abatiisa be bana balina obumundu. Bangamba omuntu atukaali kalulu agenolanga ekimamba kikola puu n'agira kandikinga wano. Naye abe Kawempe tubeebaza. Nze njagala kubeebaza. Barange nonderawa Kawempe. Siramu bo njagala kubeebaza mmwe abavaayo ne mulonda kyamazima. Ekyo kiragira ddala nti abantu obwesige mu gavumenti bajiba wajjemu. Gavumenti ekyalina bwesige. Abantu tebakyajesiga. Olaba abantu bavaayo Kawempe. Ne bagaa tulonze na Lukoola. From where? From nowhere. Na Lukoola navaayo. Ono nambi alina sente nawulidde mbu nambi yagenze kuwaaba ate. Mbu yagenze kuwaaba. Nawe olabaga kyagenze kuwaaba kinaakola. Ajja kubeerayo mu mbu na Lukoola ye yabba akalulu. Katubirinde tunaabira. Musumba simbula batulaba otuwe n'essaala. Bandange twagala okubebaza abalabi ba Lubaluseyo TV tubebaza olw'okutuwuliriza era twagala kwongera okubasaba kwongera okusubscribinga ate era n'okwebaza abakulu bano tubebaza tubaagaliza amazuukira amalungi ag'emirembe ag'essanyu era tusaba Mukama atubeere mu mazuukira gano tubeere nti tukyusa naye Katonda atusaasire nti tugatuuseemu n'okwemulugunya olw'ebyo ebiriwo mu ggwanga. Katonda kitaffe Katonda Omwana Katonda Omwoyo Mutukuvu tukutendereza tuwugulumiza kubanga oyogeddeko naffe tukwebaza kubanga otutwala mu mazuukira g'omwaka guno. Katonda waffe tukwegayirira tubeere era mu byonna amazuukira gano gabeere ag'essanyu gye tuli era kyusa eggwanga lyaffe kyusa n'obukulembeze bw'eggwanga lino okusobola okutambuza obuweereza bw'abantu obusaanidde mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Tubeebaza mwenna abatukubedde olunaku olwaleero program Nsonga ku Nsonga Ajesa Mulekemanya tubadde ne Reverend Benson Musamali olunaku olwaleero Katabira Muhammad
nga producer wa Fulanku naye tubadde naye ate nga Waswabeka Kagere naye tubadde naye mwebale nnyo mwebale ddala tusinkana olundi Evran emirembe emirungi amina pozi wansabidde okufuna sente mukama akuwe sente mu linnya lya kitaffe n'omwana n'omwana Lubalusewa TV mazima ku mazima.